akulembera oludda oluvuganya mu Parliament y'eggwanga Uganda, the Right Honorable Joel Ssenyonyi, olwaleero abukezezza nkokola okweŋŋanga ekibuga Kampala mu nsonga za mukulembeze munne ate nga Deputy President we Honorable Muwanga Kivumbi. Bakedde ku High Court okwongera okutambuza ensonga ya habeas corpus gye bafayiringa eri police, amagye ne Attorney General. Wabula babadde bakyali eyo someone n'abatiipinga nti Honorable Muwanga Kivumbi aleeteddwa ku police e Nateete. Baddukiddewo mangu mpaka ku police e Nateete. Watuukidde nga Honorable Muwanga Kivumbi kigambibwa mbu agiddwa ku police e Nateete n'atwalibwa mu kooti e Butambala. Joel Ssenyonyi, leader of opposition, engeri gy'alina lidika bwe batyo bavuze mangu mpaka ku kooti e Butambala. Ogenda otuuka nga Honorable Muwanga Kivumbi bakamutuusa nabo baagala mutwala mu kooti mu nkukutu okusobola okubaako ne bye bakola. Bw'atyo abaguddemu era ng'aliye David Lewis Rubongoya, Maynard Lubega Sseggona, Council Muyizi n'abalala basobodde okubeerawo mu court session. Muwanga Kivumbi n'asindikibwa ku alimanda nga bamuvunaana gwa inciting violence. Joel Ssenyonyi bw'amaze kooti bw'ati bw'agambye bannayuganda ku kiki National Platform kyezaako ku nsonga za Deputy President Muwanga Kivumbi. That's the ping pong there has been. Of course, everybody knew because it was that roadblock mounted by police, and then it was taken by military men, some in army uniform, others in plain clothes. So it was clear who had this person. We are glad, yes, we can see him. He's in a lot of pain, but he is alive. But you see, even though we are glad to see him alive, we condemn in the strongest terms possible that it can be normal that somebody is taken, abducted by the military, and for 3 weeks, somebody at this level, and his whereabouts are not known, and the state can be all over the place. You see, this NRM regime, it prides itself in having returned the rule of law and constitutionalism. But where is it? I mean, where? Because if somebody at this level can be held for 3 weeks, family doesn't know, lawyers don't know, his whereabouts are not known, and it is okay, it cannot be okay. In fact, we thought they would get a bit of shame and have him released on bail today because he's in a lot of pain. He's told us they were beating him every single day, everywhere, beating him up. One of the things that annoyed them the most is that he was received as a hero when we returned with him in Butambala. Is it a crime now to be loved by people? Because they held us at that International Crimes Division and we left very late because their plan was we shouldn't enter Butambala when it is still broad daylight. So they made sure we set off late. We entered Butambala late in the night, but people were all over the place on the roads waiting for him. So that in itself annoyed them. How is that supposed to be a crime? Why don't you do good so that you can also be loved? They get jealous over these things, you know, that people are loved and for them they are not loved. Just do what is right. And that's what we are appealing about. That's what we are insisting about. Olunaku olwaleero ziweze ennaku 20 nga Honorable Muwanga Kivumbi gavumenti yemulina bazze beegaana abapoliisi tebamulina abamagye tebamulina.
Aha, yene mbere bano kote Butambala abantu nza mulabye boogera si bigambo byange si byebu akulembera oludda oluvuganya mu Parliament y'eggwanga Uganda, the Right Honorable Joel Ssenyonyi, olwaleero abukezezza nkokola okwenganga ekibuga Kampala mu nsonga za mukulembeze munne ate nga Deputy President we Honorable Muwanga Kivumbi. Bakedde ku High Court okwongera okutambuza ensonga ya habeas corpus gye bafayiringa eri police, amaje ne Attorney General. Wabula babadde bakyali eyo someone n'abatiipinga nti Honorable Muwanga Kivumbi aleeteddwa ku police e Nateete. Baddukiddewo mangu mpaka ku police e Nateete. Watuukidde nga Honorable Muwanga Kivumbi kigambibwa mbu agiddwa ku police e Nateete n'atwalibwa mu kooti e Butambala. Joel Ssenyonyi, leader of opposition, engeri gy'alina lidika bwe batyo bavuze mangu mpaka ku kooti e Butambala. Ogenda otuuka nga Honorable Muwanga Kivumbi bakamutuusa nabo baagala mutwala mu kooti mu nkukutu okusobola okubaako n'ebyo bakola. Bw'atyo abaguddemu era ng'aliye David Lewis Rubongoya, Maynard Lubega Sseggona, Kanso Muyizi n'abalala basobodde okubeerawo mu court session. Muwanga Kivumbi n'asindikibwa ku alimanda nga bamuvunaana gwa inciting violence. Joel Ssenyonyi bw'amaze kooti bw'ati bw'agambye bannayuganda ku kiki National Platform kyezaako ku nsonga za Deputy President Muwanga Kivumbi.